Bangaze mama wange ali munani banabeera ku church then tatange nga father. Hey. True story. They fana mbiri nande ya father. Damu ekintu ekyo wakola otya? Kati kiriwo. Nze ndi mwana wa Catholic. Okay. Kuba mama yali munani. Nga tata ali mu father. Tata mu father. Yeah. Ebyadala like ebyadala. Really priest. Je biri star. Nata kutibazala. Ani tuwazala naye juke ate nange plan yali yakunzijamu ne mama yagana yaga mwana simujjamu kubanga basista ndo zabamuwa advice nti mwana then nze nembera juke yali inova mu church juke oba tososigala ku church bamutegera anga masteringa sisa mu logo for example ngeza bebe cool waya wasibukira wa ezo nasate kamu logo cyari kigano okusataga mu nyimba so many songs nakola ne A-pass kati waliwo oluyimba lutwakola yayimbamu akakantu ako akahaba skills waita mwezi gumu netandika kola abantu kuva Rwanda. I want that thing there was A-pass yagikola nato olimba litwala muko telufulumanga leka nawe mwaka chogo kati that was around that A-pass nataka ne 2017 emyaka 8 andi kati telufulumanga anti kiriwo Habad skills. Yeah man. Bale bero ko ku TikTok neraba Habad skills nengamba. Ngero kulaba ngo tede yakatunga buli omu ayogera Habad skills nene. Ninga kati waliwo omukyala bamuyita France yeah. Akola Spark TV. Okay. Ayagala kantwa. Era abirawo nga buli kasagaba Habad skills nene kati nga yebuza akantwa akogera. Nange neba paka waliwo ovubuka yakola video kategeria ninga naye nedanya kunonya Habad skills ambulira akantu akani akakola ya voicinga edozi no mimbi gwempulira simanyo bayeye naye nga tugaba tuli ku Truth Media tugaba just go subscribe like follow nino muyimbi wange bamuyita Karosky omanyi Karosky mumanyi mwana weka wempe mwana wa Gito mulungi yazze yangambye mulina project eraje muliko mwembi era ni right now nina vibe agent mu kumixing nina vibe agent mu kumixing wakabi it's a big vibe mtu akuteneza mu kumixing yona kale tujatuka nino mimbi wangu bamuyita Sagonago mune muyimbi w'emiti yane yalima nanasi nice tugana mutu Sagonago kananasi Sagonago majaka sente nateka mu music nice so go follow those artists weekend ejja tulinawo nga 18 tulinawo Fefebuse ekivulu bagise hip hop kuna Lubaale kitegera ekivulu kyose wano mixing deko abana ba hip hop hip hop nyina banji na mixing lako okay yeah banji Uganda ne bweru njagala mbozi bweru ogera kumbulira ebintu yakagala ebibozi abana bawale b'Uganda bagala ebisinga kati baleka bakwana okufuugu nedda baleka abana bakwana nedda okay so tukyali awo oli bulungi ndi wano ndi steady bana yabanda bamujebale amanye nedowoozi mpitiwa Habad skills akatu bakakaula batya Habad skills for his one kagene mpula abantu bategere kantu kyako kati kiriwo kino akantu ako story yako akantu ako katandike Rwanda before nga tekana kujja Uganda walogeze Rwanda kati Rwanda nakola nga nyine abayimi be Rwanda nnyo waliwo mvuka gwayita LA namuyita binga nako kati LA so many songs enyimba zonna zatandika nazo most of them all mastered by me kati nemba nga nkateeka mu nyimba Rwanda kati kaje watu waliwo guy nali muko olima nangamba naye kati nakola olimba ne master kwa by then alinga masteringa sisa mu logo for example ngeza bebe cool waya wasibukira wa ezo nasate kamu logo temali mu logo kati ngomvuka mukolera nga muwereza ngamba naye tona akantu kona kosoteka mu luyimba nga yakusabye nga uli omukolede ekintu ne mugamba nenga mu nyimba sisa mu logo ze mix ne master nga sitekamu nangamba blood ekiriwo wankolede na one love naye nange njala nkulage akayimba tomanye kayinza okuba
nemugamba ne blood maichi sasa mulogo nemwezi oluyimba lwali Sunday Monday nanga video twashootinze kati mpa final wave jukira olime episode singa balizinga wave nemugamba maichiro nemweza wave nangamba ngati muli mulotaga tawuli ya muslogan yo kati ngolo tamanyi to banyina etaga kuba by then taga nali sisa munyimba nemugoma manye chiro blood Chachali chigano kusataga munyimba. Anti kati by then kwenga kale nzengazi naga nnyo kola waka mengo bera behind the scene ngatwagala abantu kitegere kisembe no engaja sikole bya ulidento mukolede bulungi aku direct alagirira omulala alagirira omulala so guy nangamba anti bobato taddemu someone else omulala so gamba anti ulimbe yalu mixes kitegere kati nengamba kati by then naye nyina so many songs nakola ne A pass kati A-Pass nakola n'ennyimba nnyingi gola didi dada n'ennyimba enda nga mproducingira kati waliwo oluyimba lwe twakola yayimbamu akakantu ako aka Habaskis kati by then oluyimba lwatenda fuluma kati nengenda nenfuna kuba by then yali kola byange ne A-Pass nengenda nenkasala nenkateka yome nenga katika ko oli musanyifu nanga kale ni musanyifu nenkamuwa wenakamuwa wayita mwezi gumu netandika kola abantu kuva Rwanda. I want that thing. Yanga blood olimba luhiti nze. A-Pass yakole doboze lyo. Kati doboze A-Pass yagikola. Nato olimba litwala muko telufulumanga. Leka nawe. Mwaka chogo. Kati that was around that A-Pass nataka ne 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Emyaka 8. Anti kati lufulumanga anti kiriwo kajukire kiriwo kati buli mwimba bane plan kataenza kuba ainachi aje planning ya kafumya album zenu yafumize yo anti kiriwo kati wabere nyimba n'ogamba zineno myaka ndala maso mabega oba maso ebati zijja kola ki okitegedde so kati ne tubanga kati nenkateka mu guniyo munyarwanda olimba ne lukuba ate yali akayimba mfa kwambira Juno kigeza kati ngayimba ze shwije no Amaskis na kati ateye ne baloza nti ye yani yabaskills kati then by then nibatandika ule nyime ndala over Rwanda over Uganda nibagamba twali akashiba kanaka nkwata bulungi gene bamugamba Juno twaude wakozi n'olimba lwa shiba katika wala yali akutegere akavimbo kati nabatandika omuza kategeza ki nenda tango konkwira simu waya kanta ako Rwanda katabuse na yenga tamanyi kategeza nganokogera kamanyi nga ya uli Habaskis nana paka nero achambuza kategeza chwa chambuza kamunyonyolanga anti kati kiriwo omaye kiriwe Habaskis olawe kire kyendo okumanya olane paka kati nze meaning je manya ate ndabasiyeyo kubanga era njamfuna ne A-Pass tufune time tumusaye ko tumugambe blood cyari kite kino kimbote indako kuba kati gwe ulira ki gwe kubaka ko kati nze kyempulira oba kuba kati uli mu Jamaica nze mpulira Habaskis gwe bawana kati kiro bulumi yakola yeki kyegwe bawana Habaskis pour me water Habaskis on the run Habaskis pour me water Habaskis pour me water Habaskis aina abana Habaskis from Uganda so bivuna ba A-Pass kitufu ya wandika ki ati neda kati wano kwega lyrically A-Pass yakawandika akitege akola nenga kiri ekimanyi kiri mungu kigamo pan golaba ne simpan nenga Habaskis pan kiri mu pan pan kaso kati Jamaica nenga tujamufuna tumubuza kati nze bulijjo badde manye abantu nakategera namanyi Habaskis gwe bawana waliwo kati kyona okumanya abantu bangi bwongamba nti mulimu pan nate buli mwana version ye kati abasika banya Habaskis gwe bawana Habaskis gwe bawana kati nze ne Rusten when I posting Habaskis pour me water kati kiri apo mi water ata wa Jamaica bampita awonye kalibo bagamba yo Habaskis pour me water wagwan brother wagwan you good ate what you bampita twogera kyaffe like when everyone is talking saying whatever buli omu kyayagala buli mwana
Nigga, like I'm actually glad that everyone managed to. But no, it's good. Something like it keeps in your mind. Gogezako kufuna ekintu ekituufu. Like it keeps on going. Yeah. Jinabalijera balijja kugoma. But yeah, you get kino. And I'm glad now is go back akolya tokamanyi nti wali akategedde ne one. Kati no laba ekiriwo. Kati nze nyina n'omuggaga yali erwana yateekako ssente n'agamba nti tobako omutwire gwogamba mini kuba ate naye era ate nami naye sigimanyi n'ateeka ku radio n'abagamba tugambe mining tugenda ba ssente abantu buli mu n'atandika okuba amasimu n'abayimbi abamu tewali yawangula kuba namubali temugimanyi n'atera naye n'ogitegera togibagamba kabasigalawo buli omwana onye mining alitegera kyategedde agende n'ekyo naye wapwami water gwasinga spami water kati wayagala ogamuyirebwa yanga spami water gannaku tewamusanga gamuyira anyway skills amanya matuufu gwana amanya matuufu mpitibwa haba drum ke ngola drum engoma tudidididi drum and then nedda kati gano geri waggulu in fact agamanya tegali gange genyini it was actually my uncle kubanga nze dad wange yafanga ndi muto nakubulamu kubanga nze mama wange yali munani banabeera ku church then tatange nga father true story they fana mbiri nande your father damu ekintu ekyo wakola otya kati kiriwo nze ndi mwana wa Catholic kuba mama yali munani nga tata ali mu father ebyaddala like ebyaddala yali priest je biri star ani tuwazala naye juke ate nange plan yali yakunzijamu ne mama yagana omwana simujjamu kubanga basista ndo zabamuwa advice nti mwana then nze nembera juke yali inova mu church juke oba tososigala ku church bamutegeera anti jukira anti katira tata mama ne tata bali ba leaders kitegeera baba baso kyali seza Arua side Arua agule then so kati then surviving otya kati then ngamva ere nga nzijene wa uncle ngambira ne uncle Kampala bakudusa ebudusa kati because akati bazije nga ngomino no some and all that kati nganyino kuva nzijena era nagira ku bus Bono balekayo omunani yasigalayo mu kigo yali no kati ye nadda mu kusomesa ate father akati father ye father simanyi ekyaliwo simanyi ekyaliwo naye father by then father yatuka naye n'ava muze yafa mzee yavaawo ate nze muze ava nga nze simulala namula kuba naye nkyani muto era babenyumiza so the uncle yali muganda wa mama uncle yali muganda wa mama kati nze side ya taata nga tebanakulaba era tolinayo linnya kati right now ndi in touch bamanya okitegere when did you get in touch even last year twali in touch no ngamba when did you first like meet your ya tata tata yali 2 years ago ate yali my cousin brother yakunonya ansalako nangamba mwana ABCD so ategera atya kati okutegera mama nga juke kati mama ye yali amanyi okuba tata ye yamugamba nti ndi wano ABCD nabanga agenda kati bagenda bagamba kubanga n'ekitata naye yali bagani nayo omwana okutegera nayo omwana so kati mama nagenda bagamba nabalaga ekifaananyi bagamba onafanira dda muze nebakwaniriza bulungi kati ndene baniriza all that so kati yatwa kutegeka yusa mukolo osobola ogendayo otwalanga twalibuze tujagenda kawunga muceere bijanjalu lumonde mwe mufumba anyoya era avasezeyo anyoya mpoza anyoya mbeera mu kibijanjalu nakyo bijanjalu kasooli bagatemba nyingi bane nalya nga anyoya ewa yanyoya ate ze nateekamu n'ebinyeebwa nabe babiteekamu namulabako abaana nali ku lubiri hayo omwana ne bamumuleetera bamumupakingidde namugamba emmere giri bwekka okute tumale tumenye emboozi gwe gwali gusooso girabako nenga ate kisoboka naye ngayakuwomera saagirya twagirya lwaki yakanga ebyallo yakanga nagigambe etugireke bwekyagansabiriza etugirye bwomu naye ojo gitulengeko I will
ekyansigala ku mutima oli wayogeranga weeyo njogerako era one day I will try it naye kubonagamba ate yali kyali wange nnyo naye mugamba maani emmere gireweka so watuuka ekiseera ne bakuwa erinnya lya saidi ya taata kati erya taata era paka lero twalimpanga saidi ya taata kuba kati kiriwo jukira bangamba baagala bafune time tukumanye bulungi introducing bulungi. Is your dad uncle still around yakuza? Uncle wange wali uncle yo wali uncle wali ne bakazini bange nawe bali. So the mom is still around. Bakwenyumiriza mu kyoli kati kubanga by then era banzukiranga nga osi gena kusomera wala bangeze mu church kubanga ebi bigana bigira the background mama musabi tata musabi ngambira nyo mu church all the time kati ate nali eno nali ku side ya born again nendo kuka kati nintandika kubanga mbera mu church era bino music byonna church but churches have raised a lot of talents nyingi nnyo wuli anti abayimbi betuna bana abasaya ngabo no bungi bayina ku background ka church obo kyegendereza so church kwegamba ekumentary ngano banga kubanga by then singa sali mu church kubanga by then I was actually a football player nayenza nyo mpira nasambia ngako ne KCC ento long time so I was a football player. Then nyingira church and then from church nentana ko kubanga meeting a different pastors era ebisebisi abasumba banyambanga nyo kubya school fees ngama wae jantu kubire kunanga kubiranga mu church fetu kusasulire so nembanga then what's my chenkana chipakawo from since I think 2005 paka even up to recent like 2020 something like that. Nenga omanyi baga mukama ali everywhere so oli wako so kusaba no genda okunganya wali church no genda obasayako nenga still right now I'm still actually member still in touch born again classes okusoma sijaga nti nasoma nnyo kubanga ekirakanze nakoma mwesi nya emubiri 3 nya and then nembanga era nzo oluzungu lwenjoga ebintu bisenga olusi byatyo kubantu na traveling ate nekira kazi wange wa UK so nembanga mugoa omukisa gufuna mulangi njeru kafere yagamba omugezi ani agakafere yagamba omukisa mujanga mumanyira lero nagize nange ndafunye omanda w'omuzungu malida dichemole girasi no chimati music weda yawomange mulungi mwana bali na like even right now chikola like osobola okurefaringa ku music wedda kozi kati uboboli no mukyalo omweru nyoja yakayimba ka Paulo Kafere ako still kafitinga kafitinga aba anyumirwaga I like the guitars niulira again even the kuba ekyungi of course ada maze bange then so ibigambi ebyolugana nabiulira olwo omaze okusoma ugize bino bya music obiyingira ddi like production nalindi ku church eri bagita full gospel na full gospel ya omusumba yali musumba wa Gonde yali dadwa NOB somanyi wano gwe machindi bangama tata yali musumba oba musumba ya tata NOB ati bangama yakubanga n'endanga mu church kati fena dadwa NOB yatuyigiriza okuba enanga kubanga nze nagenda okusanga ba endo yali muto nayenga endo renga kuba enanga so nanyira mpola ntandiko nembiga kati bya production nembingira we wano waliwo omuvuka gwe bayita omita Timo muganda wa Alan Okia yakolyanga Jericho but Jericho's sweet kid sweet kid and all that kati nentandiko kubanga nga Alan abera mu studio at same time abera ku church kati era nafuna chance ne my software jakozesa nti by the software bagita FL ningamba FL kanjigini tandika okubira ngoma FL nenga olomvude na gurungezwa kamocha kati awo kamocha wansuwa Dream Studio no gane eri kanga tona tukachebando kati musumaga muita Pastor Silas ngemisana cafe ekiro nebera studio so nembanga kati by then ngemisana cafe ngachiro
studio kubanga ozi ffe twakosanga ebyuma ki bino bya mu kafe wano nemba nga tubikosa era abemi be nasooka okukola be bali ba church nalinga kuba nnyo gospel music kusooka kuba nnyo reggaeton ezo awo nentandika kati nenzija nenkwatagana nenvuka gweyita Shaka yali mu Firebase Shaka nantwala mu Firebase kati nemba nga mbeera mu Dream Studio nga neri wansi osimbeerayo oluchurch tenyize kati jukira church already tumanyi Firebase by then ekyaliyo nga kitokota sikisaaniki naye ate ekiri waliwo ne muganda Bobby Nyanzi ate yali mukwano gwa pastor ono pastor wange nekiba nga tekiri nekibanga so kati netandika okuba nga njigalinga Mpolovac Dream by then Pad yaliwo neranzika ne Wash yaliwo n'abalala aba Firebase baliwo era olumba lunasooka okulira ddala mu Firebase lwa Butcherman sumulula balya sumulula ndutegedde kati awo ndo wasookerako natandika ku mixinga just okola production walukolera mu Dream Studio engoma yo nagikubira ate eriki wansi ku studio ewa Gospel Glory eno kati nenjuwiza gundi Shaka ali ku Firebase nagabucha nyina Shaka naba nga ina laptop osinga mpira ku laptop ye nebutandika mpola and then from there nengenda ku Mask Kabalagala kan go nsinga na Peter Miles Peter Miles nga wonsingana ne Jamal Waswa kati nga nkwataga mu ne Jamal studio yali ya mukyala bamuyita Maria yali muzungu nga va Denmark so kati tuba ewali ba Magla je bava ne Magla ne kala German era ne Magla ne nkola nabo ne wali gawita Arafat yalimba ne Magla omulenzi yayimanga bayimba babaka kayimba bagurula olimba mpozi lwa bread and butter bobali bayimbe me and you nobody why love your body mutegedi kati by then I think the producer for that song was kubanga zinagenda otuuka nga olwedde olulimba lubadde hit and all that so kati nentandika kati nenkola Jamal ennyimba and then nenkola ne Peter Miles nkuba nkulabira wala nkuzigira wala nenkola olwo Jamal namukasaba kyosaba gwe ne bakuwe kati olwamala from Mask kwekola Sound Makers eno kati wano that journey the results Sound Maker kati eno by then when I'm meeting madam wange and then netujikola nebyange eri kitintale kati kitintale wanakolera mchaya yali ansalako ku studio netukuba vibe just yalawa studio nakakanzi tugiregere yali muyimbi ayimba netukuba vibe awo excuse for me water nagamba kati vibe yayimba akakanoga kakuyire asi akayimba naye ngamba takayimba ngako sijambo kati and then when akola olima lwa Jamal omusomesa nyala nfuko omusomesa najigiriza okwagala omusomesa and then ne Bobby weyansalako nemukolera album nyimba nga kigwa leero na Miss Paradiso byekwaso and then kati nga ndi Sound Makers era bembi bangi bansalangako from Sound Makers bapalaso omugenzi Eke so John what we are paka from there and then Sound Makers karate from there nentandika okubanga nfuna ideas ezofuluma kubanga ono mukyala ne bagana bibona bali bayimbi ate nga balimbya sound engineering ashegera kati then story jensinga okwagala yagala wano ku mixinga mu mastering we have a lot of a big problem in Uganda. It's almost abantu abasinga baba enyimba mu studio nga mastering bagamba olimba nga mastering Uganda tetulina ba masteringa but skills buli olewa ayogera ku mastering agamba njega tutola but skills naye abantu bagana ekikulu ayina emirimu mingi ate olumutabaawo ate aseera kati ebintu bino bya ku mastering music wenjagala ekiboozi awo tusooke tukwate nnyo awo
Mastering, in fact, namutandika from around 2016, 17. By then, in fact, I've been a soccer mastering and you A-pass ne baby cool. They were soccer. When I soccer, I could da. Nengamba kati ndimukola mastering. Tonawagira gwe mastering omuyigira wa. Kati mastering, nga mfuluma nga ngene Manchester. Okay. Ntandika okusoma. Olekedeko omukyala oba? Era twagenda fena n'omukyala. Nentandika okusoma. Nga tugendeke wakola be. Kwangu enatuukayo bali banganza okuzanyiremuko ne balanyaga okay. Kubanga njukenze ndi wa church nga akuba bulungi enanga agitegeera. So bana Yesu nakubira jjamba. Kati ate before nga sena nakwingira mastering kuba basuka kunteka ku stage bino ya PA okuwayiringa ezo stage ezo nga mbere naabo aba PA abo. Jukira waliwo wali abaana nga wekolya akasendeke mu production. Bwagende libasooka bakikutekamu nga bagenderedde oba gwali mulimu nga bakwadde mulimu. Andi kajukire kiriwo sometimes bo mastering we know kumanya how is it going to stand out there. Kwano mu studio watching will kick out different nebwero kiri kitya. So kati zo nagenda nasokera mbya wiring ebyo. Nga bakigenderedde ne bakumti. Nga baagala nti okay. Njige bino sound nti wano eno kino kivugote kino kivungo koze bati wano ku mix kwa juka wakosa digital mixers ate jukira for software gwetukosa usa abera nyo digital abera kuli bali bamukola. So kati nebanga mpita itamu kwao nembita itamu nemva yao nengenda ate kati ewa production mugende ekeka ne kati onengenda mu production nentula era we nasoma baze baliwo abanejira baliwo kati nzeze kanze yalingo munayegandi aliyo. Njeni already bonga abanejira ekintu baaki abanejira baliyo kubanga era nasaga already bali mu process bali mu kuyiga nenga abasinga abamu tebakubaki siba producers neza tenze nagenda hanga just kufuna knowledge ya mastering nga bochi bagala okubera mu kyokejo nate gwe guvudde wa calling mu element ya production kati enoze kuyiga mastering. So kati nembanga ntandika biga kubanga era nge ku government era abasajja basinga bali bazeyi ngola nga ayu mastering kati nesoma like for mwaka nga gumu sijagamba nti kati njize maze of course ati nedda ekyengamba nti olaba nti aide ginajjayo nti kubanga ate olaba ne right now still era ndi mu ate nyina ebirabo enjagala ki kweyongerako on top of that. So kati awo nengene bero nembisoma kati bwe namala bisoma kwetandika okukwatagana n'abayimbi abamu ab'ebweru kati nga muganda wa Ed Sheeran nabanga ino olima ne Ed Sheeran nze nendukolako sokolindeko kati nnyo obadde ngamba kati kiriwo nembanga eri njiga bya mix mastering ate same time kati ntandika okukwatagana n'Abajamaica Abajamaica Cesar Kalonje Capritoni abo nenkola nabo ba producer wa Jamaica batandika kuncontactinga era with that waliwo guy in fact yawandikira mukyala wange enyimba just like email namugamba by the way muganda Ed Sheeran wakawada mulaba ayagala kolako ne Haba Skills kitegera Ed Sheeran ayagala kola nawo katono kazi ne muganda we kati Ed Sheeran yamuyigiriza ebintu bya rap kuba muganda arapinga kubanga era wala videos abizedda wala wanti babadde bamu everything abiramu wa mixing ka Ed Sheeran Ed Sheeran olimba ayita raise them up zino mwana mumisingira luno lwamuleetera ebizibu kati luno lwagonde lwe bamutwala mu kooti ogenda mu kooti naye ate yamala yawangula but after 2 years naye nga ate okimanya within that era yali era ngaomulanga recording afulumye ebiyimba naye nga bino bibeerayo omaye kati abasajja wusi bagezaako nnyo okweka balimu kiraga mu maaso ki bibeera byabiri babigan all that ali mu Atlantic Records ali mu Atlantic yes yimu ne Burna Boy kimanya yes ne Burna Boy bali mugundi era ensonga kyo nti collabo zibanguira already bali mu ki in fact kati kiriwo kino simanyi oba story wagirako ya Ed Sheeran yakola ne Fireboy story yali nti waliwo ge bali omita Jamal ng'abeera UK kati Ed Sheeran yali atandika ono Jamal yakola YouTube channel kusupportinga abembi abavaayo kwa Ed Sheeran mu gundi muzungu kati ono guy nabanga acreatinga gundi eyo kati wagicreatinga nabanga ng'ateeka era yasooka nnyo ne Ed Sheeran nga amupushinga nnyo okitegere nabanga amupushinga era
era mwenyini agamba Sheeran wali gaye mulungi bamita Fireball kuva ki Nigeria akikuba Ed namugamba luli wanyama nga ntandika mumpe tukole so kwekola that collab so kati nze netandika okola era olumba linakola una mastering wa Asia ne muganda we wakuba ebweru nelugenda neluchattinga charts era charts ifana buli kimu kimina nelutopinga charts e UK nelukuba netandika osalanya as the country nelukuba ne ezo Billboard plaque nyina neza eza UK lwakwazo esiziretanga kati olwamala then waliwo guy is also one of the biggest promoter sometime businessman Jamaica bamanyikidwa nagamba album yange eddako nkwagala gogeno jimastaringa enja album yange gowo olina olima batoyina naye nkwagalako oluyimba kati kweko nga nawe kenyini olinako oluyimba nga nyinako oluyimba naga nkwagalako kwabbe then atukanga nyina 2 million listeners monthly on Spotify nga nyinako abangereza bangi babere balisteninga all the time kati bali nabe bampa ekirozo ne bagamba maye ekiro blood kati olina namba zeno kuba ekiro kati naffe era tujja kukola nga tukola ekyafe kati nabo bakonda ekyokola n'abo bantu boyinaawo okitegere bakonda ekyokola kwe kutandika okuba nti ensonga kimwala osi nnyimba nteekamu oluzungu n'embiteeka all that so guy nakola album kwaliko so many Jamaican artist in fact EP album kwali gwenda kubeerako ne Gondi ne Akon lwakuba wali ekyaliwoko Akon natasobola kubeeramu so kati nebubeerako batomiri nembeerako Shatta Wale okuva kati album nebagikola nga baagala Africa Jamaica baunitinge kati nga kuliko oluyimba lwange ne When Wonder ne muganda wa Ed Sheeran kati album nefuluma ne top charting around the world kubanga eyange yali number 12 there nekulowooza fe wano tetukuzanyisa buzanyisa olabika ngaebweru eyo like the value balaba value naye nga ffe wano tukyalimu omuzannyo kati ekiriwo kyengamba one time iri mukujja with time people will understand and all that lwakuba nti bitegera so okumatiza omunauganda kati wenamala okola binera mix mastering ambikola era in fact bali bangamba nesoko osigalewo ko eri wetu tugenda kweko nyimereo mixing mastering onomaze ojja kuddayo eki Uganda so nengamba anja yakuddeko Uganda katono sound ono gwenje njizemuko njambo wakaba tonga na Uganda ewaka ndabenga service nayo njibawa ni mastering ono ngoje ko Ed Sheeran bayimbi kyabalala bokoleddeko ebweru sokero abayuganda sokero tubaleke tugenda baddi kati ngoje ka Jamaica omulala gwe nakola ko naye bamita Kevin Little Kevin Little bo manyi aina chima kya kubawo bayaliza zito pull up nenkola ko wali gwe weta shifter nenkola ko no mimbi gwe weta pitbull manyi oyo yakawala talia mugoni mu aveno wansi is it Latin wa chinega Latina gundi ya pitbull mumanyi kati nenkola ko honorable coordination Kingston kati honorable ni wena kola naye kwe kuleta pitbull na litane Torelanese omanyi onali mukomera ne mukolo limba ya honorable kati era nyinawo ne other more artists very soon nyimbo ojazira njaba fulumya ojja kwalaba big artists nga banene ngola ba Ed Sheeran wali abala banene era ngena anytime bagera fuluma tuseera ebweru mukolera gundi okumasala nyumba kye limba kitwala sente mmeka kati ekiriwo ebweru of course buli muntu abane budget ye naye ebweru kyenso okugamba eri bacharginga per hour basi okugamba nti kale studio hour pound 10 ziba simitolo ngoba no batano 1 hour ebweru ngolimo genda masalingira dakika meka kati kiriwo juke olimo watosonba dakika 2 kati chokolo lusi just kati lwakuba kati nze nyina enkolaga ne bali kubaga bali nkola nabo studio weri kati nze nyina je nkola nabo still bampa hours rate nenga bayinengere je ba olukameka transmitting hours ngameka hours kangamenti for example jukira most cases just nzira ku lwimba
ebiseera ebisinga olimba obisi oba tosodumala that day okitegedde kati oyinza ogamba kale kati ngenda basasula 6 hours or 5 hours kitegedde ngenda afuna other songs kati gwe 6 hours pound 10 buli hour ze pound 600 6 hours ate nga tolumaze kati kalani kiro kati kyekini kyokugamba nti wabeera enkolagana jjukira ensonga kiba engineers aweeru baba babbeeyi ate nekiri ekingoma nti baproducers eweeru babeera nnyo rich ate ne copyright nebina bikola copyright okoze oluyimba nibagamba olugistarize kino abcd yogera ku copyright ekyo production nakoze mastering ebweru mwembi mugendako ku gundi kweyo split sheet mwembi mugendako oba wa production ekayagendako kati kiriwo kati nze kankwe example eya oluyimba olwa ekira lwetwakola ekyo kuba ekiriwo nze as a producer na producinga wa producer na producing kati ekyo baba mpako percent bagita publishing deal kati nze nfuna publishing deal eyo kati kiriwo omuntu omulala gwe ngenda ateekako amastering kati ebeera deal yange nembuga blood nina akayimba ka Ed Sheeran oba akaono muyimbi naye oyaga nkuwe sente meka ayinza ogamba ogenda kumpa royalties mastering bwogamba omanyi kiriwo nze just kankuwe sente kati aliwadde bwogamba nti njanga 2,000 3,000 eza pound wampaye bati naye bwagamba akiri okay mpayo $5 ojja kumpayo 5% oba 6% publishing and then akwagamba nti PRO wange wuuno ano akuwa joita IPI number kati number kati nze wano mpayo oluyimba olufuluma nga turegisteringa nti okay na wako John oba John namuwako 5% naye kati 5% eno kibuuza ziva wange muzange ngaze oba ziva muyimbi ngaye nakyo ekyo nakyo kisinze argument yange n'omuyimbi kati nze nsooga omanyi kiriwo nze mpa 50 otwale 50 olimba kantumalirize kati aje kakale kati nze eno oliwe bwenditwala nenga kantumalirize kati nze omuntu yena gwe nfunye ajja kwata mu share yange okuleka nga yagambe nti nedda oluyimba okoze production kati lumpeze emitwalo oli amasali kati atuli amasali naye oba alina omuwa percentage ye n'ate okubagamba anze olumpe kati nze ndukwata ne ndumuwa kati ye amanyi nti oli naye nze percentage yange olina okola ki olina ogimpa kati gwowootesa n'oli gwamanyi kati gwootesa n'oli gwamanyi so kati olaba ne sheet zaffe ezimu ze twasayininga of course oteka amanya gamatuufu era na edition yatekamu agagamba amatuufu netekamu agange nga gali gomenya badrum ke naye nategamu agage aga personal kati awo akasente kabulo oluyimba okyalya kati buli muntu abanga ki oshege jerukoma okuzanya gusigawo kola ki so siga zizanya zijja kati mbadde nagamba nekya gonde wanasomesa olulimi waliwo nekya royalties waliwo kibayita mechanical kati for example royalties zino mulimu abacollectinga enyimba eza streaming olaba for example olimba luzanye ku YouTube kangamenti singa mbadde mpadde tunko egene distributing eza YouTube nezijjayo nezireeta naye waliwo olimba okubanga luzanye ku TV oba ku radio kati ono nga tasagana zijjayo nga waliwo omulala nozijjayo kati gwayita mechanical kati wali babiri okitegedde kati wano Uganda obola nti PR babayita PR1 babayita ba pro ebintu bino watwala obudde n'obisomesaako banno wano baproducer baliwo ekiriwo ekirungi tunawo timu y'aba producers kuba kati most of them like abasinga babimanyiko they know it even babiteka mu nkola era like era tembo ne betuuse actually right now mbadde ndaba nti abali mu group they're visiting places and they're doing what they have to do nenga babimanyi era bali following up so era kimanyi right now balaba bali following up right now waliwo group it's led by Daddy Andre so it's going on era kimanyi bajja kujja batangaza in fact batandise okutangaza ate bavuma buvumi olishonza kuva eno gamba bayimbi bano bayimbanga gakere they are stupid bichi ekyo tetwakitegedde ffe abamu twalabye abamu bavuma buvumi
Madison went to our chivumo. Artists here sing like frogs, bichiba jeyo nga tebamanyi byakola. Ffe tubatereza biki. Nenga kyona okumanya in production producer akola omulimu ngomanyi kubanga ye okuba in public novuma omuyimbi wadde kale yesu buli kimu wakikola kiringa okuzaala omwana notandika omulangira nga akuze emmere yonna gy'omulisiza okuva obuto nkitege naye I understand tekiba kirungi and all that naye kyemanyi with time bagenda tulansi with the artist baagring on one thing kibenga buli omu amanyi ki kyategeddwa okukola. Okay, about skills. Tutunuulira ku kintu kya mixing kino. Bana Uganda recently nyimba kizo mixinzeeko nga ziri mu kuba zikuba hit. Wabula nyimba nyingi kubanga engamba nti zonna nzisomeza basozimala. Yokka abantu ngenda kuzino ezikuba naku zino nazo mix. Recent kabalo waliwo nyimba wabula nyingi empya nyingi kyolina okumanya. For example katika nkoyonga olumu waliwo olupya olwa Rema ne David Taro Love Commissioner olozina remixes yalidi yali producing zenze production yade kwedwa yalidi then zenze remix and mastering. Okay, no mastering. Yeah. Nenga ate nekide kiri abantu abasinga tabamanyi difference ya mixing no ya mixing and mastering ne ya production kubanga abasinga bambuza kimanyalo okubuuza lwaki abantu abamu they fail to the bakoma wano ku production kati ekiro kino nti sometimes mixing mastering etaga someone olina okubanga oli patient ate nekira olina okubanga olina some special knowledge as well and then n'okubanga okuwulira and all that ate nekira kuba kati ekyo kinagamba nti kyange nagenda ebweru nsoma kuba by then era nalaba ku mix nalimbulamu nengamba nkoze otya bano nemenkwatako nembanga kale manfuna kisinga okuba ekizibu okitwala obudde obungi production mastering byonna bitwala obudde naye kikulu kya byonna kisinzira ku luyimba. For example wali enyimba nga olaba nti olimba lulungi telujja twala obudde naye wali okubanga olimba kale ng'oli yeetaga kumuterezamu kuyimba of course bakijja twala koki ku time kwangu oba n'omutereeza olabe nti ng'olwa production yakoze biki ate anti kati kiriwo sometimes owa production ayinza okukola n'agamba kati kiriwo gwa mix nyambako onterezemu kwawo n'agamba kati bona okibalansinga kijja kukwata bulungi kati n'osanga nga nengenda ne balancing nenkwatamu naye ate waliwo ne mixing kubanga oyongeramuko waliwo mixing ate oyongeramu waliwo mixing oyongeramu kati for example producer ayinza okuba n'agamba maye kiro banaye neetagamu gita naye gita nze wange saasobodde giteekamu kati ekiriwo osoofuna wa live nemukuba nemwongeramu kati eba production mix kubanga kubaako n'okwongeramu n'okubamu. Naye wano Uganda batono bakozesa live guitars oba gundi abasinga bakozesa digital. Kati ekiriwo osobola okukozesa digital naye at the end of the day nti okitreatinze otya nekiwulikeko otya kuba ti waliwo zino eziri inbuild ezijjiramu no software gwe tukozesa kati neego ekisinzira goba okirongoseza otya okifula kiveeyo nga kino ekyaki. Omuntu yali akuleeteddeko oluyimba mu studio n'owulira nga olumasteringa n'owulira nga buli kimu yagala kikyusa ng'olaba buli kimu kyeyakoze tekikwatagana. Kati ekiriwo most cases mulimu abantu abamu naleeta oluyimba naye n'omugamba Brad omanyi kiriwo kino kyo kiyinza obutakola okitegere anti kati bibwe byakuteesa oyogera n'omugamba Brad omanyi kiriwo kino nekino nenze ndaba tekyanyumye nagamba akati kiriwo kankubire omuyimbi akomawo either tuddemu nedda teribazaala kuba anti kati olaba ekibeerawe ebiseera ebisinga nti abantu abamu nti oyinza osanga nti oba data yali yamubulako wala nti data yali yamubulako ng'ekyankanyamuko nagamba oba kino kibadde kya naye ati kubanga n'abamu oluusi bambuuza ne Brad ono kiwulidde otya bwala tekize nsobola okudda omusajja nemugamba artist yagamba osi artist angamba osi ne producer nangamba nkutereddeko waaka n'omulenzi tulina ebintu etwagala kulaba ebigambo ekyo kiri fine naye artist okuleetera oluyimba ate nakugamba ekyo
nedda kati olaba ekiriwe ebiseera ebisinga kati nze engeri gye nkolamu nti bwema nkola oluyimba nja nnyo okukolagana ne artist ne producer. For example kati olimba erujja artist mugamba olimba ndufunye ensonga ki bwemala dukola niweereza producer alukoze nemugobaye uliriza muko ekyo kiba kyoyagala bw'oba mulimu kyotayagala ngamba tusobola kikyusa era jukira kuba ebiseera ebisinga baproducer akolagana wamu ne artist namugamba neweereza skills betolaba nti ekyo tekiteredde nga bwe tukyagala tusobola okuddamu tukola ki abantu tebabonaabona nnyo nga toliiwo tulinawo aba mastering abawerako kuba wano obeerawo ate nebweru n'ogenda oba bazikuweereza data bamukuweereza bweru kati ekiriwo nti naku zino omulimu gwakyuka internet yajja so kati abamu ebiseera ebisinga wakabanteera ki ku net nembeera nga ngenze ogawa blood nakusuliddeko email kebera era bibanga oli abirese ku flash kuba kati naku zino fbi.com era abasinga nyina abantu bangi benkoze nabo sibasinkanangako bangi nga just bangi ba producers bangi ba artists bangi nga tetusinkanangako naye nga just wakatambulirako online. Ba producer kibo sinzo okola nabo abasinga okuweereza wako mastering nga wana Uganda kyolina okumanya Uganda producer bonna abasinga nkoze nabo ate abasinga bonna bakyali bange tukwatagana fit abasinga bonna bonna abasinga ba blood nendako kiva kuki omuntu okujja n'atugamba mbuno sound waffe buli wasala boda buli wabuuka okuva mu Uganda like a little bit awewuka oba abeera distorted oba akyukamu nabanga si sound yomutuufu kati ekiriwo kyensobola ogamba nti right now Ugandan music nti right now nti to improve like there's that change waliwo change yabavuka okitegede there's that new generation so sijagamba nti every song buli olima nti oba telunyuma kubanga like for example nyimba nyingi ezi crossings for example Josh Baraka kati olaba so many songs have crossed. Have you worked with Josh Baraka? Actually Josh I mastered a song of his kwaliko project yali mvuka gweta Ethan Music kwaliko Josh Baraka and then kuliko A-Pass and also other artists as well. So kiri osi nakyo kisinzira ku instruments ba producers bakozesa kati oyinza ogamba kino kivuga so ate nekyo kisinzira ku touch y'omuntu ffenna ba producers tulina different touches ojasanga touch y'omuntu nga temalayo kati sinti temalayo nti lwakuba nti ye nti abali comfortable with that abali comfortable with that ate nekiri ekiriwo nti sometimes osanga ekiriwo nti like kati nga kunyere nti like a lot of songs osi kiba kisinzira ku ebivuga oli byakozesa like naye nga ekiriwo our music is also we're going there tugenda tuli mu journey ate kati olaba like that's why olaba nti bangi baganyo sometimes kujanye enewaka nno tubaaniriza endongo yatujaniza Uganda twagala afrobeat oluyinza okulowooza yendongo yaffe kyokka afrobeat tumulaba bamu embracing like the world is embracing afrobeat the whole world ekiriwo nze kyemmanyi just neki kati ekiriwo nze kyendabye bali bo kukwataganya awamu kitegedde tulemye kati wano mbeeramu nnyo okitegere enkolagana etebanyi kuba kati bali bwebakola kiki kuba kati for example nyina olimba lwebampa kuliko Don Jazzy CK DNA abo bonna banaje bampa odumastaringa wa Mavin kwali olimba lwina ne bo baje nagamba ekiro already ndina kwegana alukozeko neto nafuluma so gwe oli mu birooto by'abantu abamu ozannyira so kati olaba ekiriwo kino ekintu obako kino ekintu kiri nti for example ne Mr. Easy naye nolima era lwena mu masterings bali Chop No Friends Rupia Chop No Friends era ne recent when abadde UK twali fena ne tudanaga mwana blood nkwagala nnyo nanga najjako Kampala eyo netwaya mukwawo nanga manzano nyina katuwa kankengena okuba naye singa mali nyina time tugenda mu studio tulabe ekyokola kitegera naye nga
nange olaba nti just most cases kukwatagana wamu kubanga jjuka emubeera nga mulimu kale si abamu bakwatagana naye nga nze bakwatagana ennaku 2 ne baawukana ennaku 5 bakwatagana bayosa bati sikulimba bwe kiri abaana bakwatagana bayosa leero alino nkyegera naye nga kyemmanyi kubanga olaba bali abasajja babeera ne beef naye nze kyemmanyi kulaba kwabe bagezako nnyo okweka naate beef yaabwe eri musical anti ffe wano kyekitulema naye nga kyemmanyi with time music ali mu kukyuka waliyo new wave eri mu kujjaawo alaba gundi ndaba Joshua Baraka ekintu kyakola albamu ya eyo ndaba abaana bagundi ono wa Swans omulenzi Joshua Baraka Kitaka ndaba tulina we tuddaawo anti era wekiri kati biri mukyuka so new generation eri mu kujja challenges si before tunagenda bweru tandika mastering challenges ziwasinga okusanga wano challenge ezaaliwo nyingi muko kuba nti nga omanyi nti naddala ku kasente majja gagende gabula nadde ebiseera covid yankubanza yankubira wala mwana yankubamuko wansi awo nalina okuva n'amazina bulira so kati nekire oluusi oba just nti omanyi industry abantu balimbamuko era ndowooza abantu kulimba and things like that so challenges zo nyingi weziri naye nga era just nti kulemerako kusigalako wano tebabatawaanya like payments time omayo emibano bebaka mugamba studio time saa bwe sinajja nga wayiseewo 5 hours kati nze kyendaba oluusi ekyo kiva oba ku nkolagana y'omuyimbi ne producer kubanga nti ensonga ki kale buli every work you get challenges and all that naye sometimes sisijja ku nkolagana y'omuntu kati nze nsoga blood jantukole vibe kankoyo offer naye vibe oba bwe nehitinga tujagabanya and things like that so babeerako ne nkolagana ezaabwe zebakola nga bo maybe then awo nekita working out naye banga kuba kati nze wange abasinga benkoze nabo bakimanyi nti A up to Z kino kikola kino ekivu kitino ensonga yaki nti abasinga era nkola nabo si I don't get any naye nga bya ebirungi obifunyemu ng'ogyeko omukyalo omweru olina ebirungi like kyolagawo sijja kulimba sijja gamba nti nyinawo kinene oba anything naye of course obaako n'akantu kakatono takaliyo bali nobeerako n'ogamba waayi kansabe Mungu anyambe era nekyanyongereko wena abantu b'otendeseyoko ku bintu bino by'okola nga ne wafuna omukisa nonga nti ogenza obisomye b'owadde chance nyinayo abaana nga babiri bendi mukola nabo so era very soon ndimbatendeke era very soon ngenda kuzanyira projects zaabwe zibakutemu nabo batendese production yeko ba mastering production and then a mastering it's a plus to have both ate ekyewunyisa mixing esinga nnyo okusumba yo mastering aba mangu mixing wali obuzibu okusinga mixing wali bukimanti ko boy no balancing no gamba oli yakolodde kamujjemu ono ayogedde bwati kamujjemu kino tekina kubeera n'ogenda ngo kubanga oluusi music gwenfuna abeeramuko noise nti molokesi pipip naye jjuka ebimu ebibeera bingi oluusi olienza obutakiwulira kati oluusi zimuzemu oli adaagaya babu nga limukwogeka kati ebintu ogenda nga natakiwa time nalowooza kati kwano mu mixing okiwulira kati mixing jjukira kati nze mba manyi nti ku ddoboozi ngoma ku ngoma A up to Z kwatamu mpola mixing etwala gundi banga ki etwalira ddala nga kiki kinaga kiza oluusi kati oluusi mixing ezimu sootwala nnaku 2 nnaku 3 kisinzira ku luyimba kati olaba nze olina no mixinga n'okuba oluyimba n'okuba kicking eganye okuvayo besi nga aganye ng'ebira biri mugibika n'ogamba nkoze otya n'otandika ofumba amagezi n'ogamba kati oba omulere kange okendeza n'okendeza omulere naga ate guli wansi ne bagamba ate eddoboozi lirage nga liri wansi kati yo mixing olina ogenda nga ensonga ki era
era ensonga ki setup yange yewaka ya mixing ya njawulo nnyo. Anti mpulira abantu ebweru eyo bawa bagamba oluyimba yatandika oddukola last month lufulume this month. Kyokka wano e Uganda omwana nakugamba yayingidde studio ekiro ku makya oluyimba n'alufulume. Kati notyamu kati naye oluusi kale mulimu abagamba nti vibe nagikoze gyo nefulumirawo ate yakubye hit and all that, naye ng'abantu nze nesinza okukola nabo music wadde bamuwanga time. For example oluyimba olwamugana Ed Sheeran when album ye EP enyimba zaali 5 twali tulina oflyinga Denmark netuflyinga okuva UK netugenda Denmark nga biki ebitali UK bibatutedde kati kakati ekyatutwalayo twagamba just nga twaga korea mu environment refresh gye mutabaddemu different. Okay. Netugenda n'ennyimba ezimu twazikola mu bus era ne video nzina nga tutuka ne tupack ne tuga tumixinge nga just kuchiwa time kubanga sometimes music ono nti gwa mixing wewamuko break kwa sometimes bobera all the time ubongo butukesera ki ono okumulamuko gamba kivula basawundi waffe awewuka abantu bagamba abuuka just nti music bali bamutwala serious bamutwala business nti kino business n'abantu bamutwala business naye bakole bamutwala business naye ali abali skill wano tewali afulumya luyimba nga tasuubira tufuna mu set ngene bweru bwekiri the problem is mulimu abadduka speed n'atuuka nga natuuka ku finishing line n'afa waliwo adduka empola n'atuuka finishing line n'awangula ndowooza abeebweru balina omuzanyo mu bye bakola balwawo fe wano spirit tulina nyingi kati olaba eri EP yatwala myezi 5 kwegamba enyimba 5 buli matwanga mwezi ate tukolurizinga twatwala another one month. Okimanyi nti no mu myezi 5 wano omwana aba akubyeyo nyimba 125 oba okuba nti mwe muli mu muzanyo kati ekirionze kyendaba nti lwakuba tikangoba nti omwana agamba eno engoma oyo eriko kanfulumye ekiba kijje kantekeyo n'atekayo naye nga sometimes good music are lasting atalwawo nti bwobanga good music yahitinze kati abebwera afuna hit myo kana sigala nga alioko definitely like I'm seeing that gundi odo Nigeria chicken naye with all music we yakola omutono within a space of 3 to 4 years yasobola okugula ennyumba finished n'agulira abazadde b'ennyumba cause videos zonna bazituteerayo ng'aguze buli kimu nga n'abamututawugana and I'm like how come these people bo music waabwe ate nga tebamupapiira nga ogale mbo batwala time bamufunamu very fast fate wano ne kigaana ate nga ffe mune music tufulumya moja tetulina budde tukozesa dakika bbiri music abawedde abo nabo kyemanyi babirako ne support ya labels wala banene olaba nti eyinza okuba nga ne bagamba katu plugging this music ne babita plug ne plugging in so many playlists olaba nti ali mu playlist neno the same song naba nga amanyi nti ba investinga ku Spotify kwajuka Spotify wakuba 1 million stream almost ibanga 1 million oba 3 eza Uganda 3 something eza sente zofuna like in cash zofuna so kati olotebereza barema bali mu billions. I know Drake naganda kube billion ya stream just 1 million stream babira mu million nga 3 eza Uganda ate nga bagamba akataka abakamazi ate nga bagamba nti Spotify si esinga osasula kati waliwo Tidal banga Tidal ate yo girabeddu ate Tidal ya gundi gundi ayina is it Jay-Z? No, Jay-Z ayina mu gundi ayina mu shares kati ensonga kyola nti abasajja bamanyi okay the type of music I'm making ngana plugging eno so akola music ngo already ayina audience amanyi agenda okumuteeka wano nti ninayo gundi label negenda kunkwatirako nono ekitali Uganda nti fe Uganda okola
nga otagetinze bakabanda be bampane sometimes Uganda nga buli kimu kiri kugwe bane kugwe gwokola luyimba nsikulaba kola noga nti yanze kankole mpite wali nga buli mwagamba yenze naye nga ate so okimanyi Uganda mulimu abaana abayimba yes abaana bakikuba mwebali nga so okuba natuteeka yani mnabo sibe tu embracing fe twagala nakubye ekyapaku kasita muba mu kigambo ekiwemula otuba naye nga waliwo bana kuleteddeko oluyimba nga lumu ebigambo bitakwatagana nga ayagala olumastering mifunira ddala n'olumastering zifuna ate banga ko luyimba kati kiriwo waliwo ezimu nga nabya ddala nga muhimi nga ndabasende ezigena ki nemugamba waye blood nagamba awo nzalemuko nateeka nafulumya kati neda mbadde kintu kyala okubuuza akantu kano Herbert Skills Kagundi mu nnyimba zino z'okola ebweru okateekamu namo kati kiriwo for example luno olwaba Don Jazzy mwekaye nakataddemu nenga olumba tonafuluma kati olimba ogambe wali mastering just over the production kati just mastering kati kiriwo nti ebweru abasinga bana bali recent mumanyi soko jja wano Sky soko je olabe eggwanga obulamu how are you? You good? Tandika no video netugamba yangu wano netukogerako tugamba waliwo mimbi bamuyita Sky kati soko tule Maybe Sky atuse mulimi kiwale Sky kame tubigina kunyiga okay abana batula kubikalu bebisinga nawe atandise Sky kiriwo tewali mwana gun bale wano ne Herbert nanga muina project tuna project ya Fumancha siwe kiri Fumancha big project mwimbi waka yono mateeka bale wano ne Herbert nangamba mupa kuko kwagala fulumya nyimba spinga tamusozi wa time really bana Uganda mbadde manyize buli muntu muna alina kwatambulira agamba nti kati kino ekiseera oluusi ayinza okuba nga kyatadde yalaba bati kitambudde nga ekirina okubeera nogakazeeko lwaki temuba ne time frame nogaka kole music wange abeerewo mu time nti singa kino kitambudde already nawe oluyimba naye nga naluwa time nkugamba eki nabo bebabuzaabuza oluusi naye ngaoli bulungi ndi bulungi gwe bale kujja amiina kajamu katuvuza speed nabadde awo ku internet nabanga batandise okuwandiikako neŋŋamba teri kuzikiza teri kuzikiza nzikiza oteka teka interview ojimpa netanda mbale maliza wano Herbert Skills nga tunyumyamu kati nina bintu ebyo bya mastering nga njagala kumanya ebintu like how is it we tusobola okwembracinga our music kubanga tuyakozeeko ebweru okoze obadde okolera ebweru era okyakolerayo biki byosobola okunnyonnyola abayimbi baffe wano byokopyeri babitekinge on tulabe nti naffe music waffe atandika okuzitowa n'okusala ddala sawundi waffe kati nze byenkopinze nnyo kw'abasajja abo ekisookera ddala nti music bamuwa time kwegamba nti ayinza kyasooka okola naye of course era ndewana abembi abamu nze mbala kyagamba waye before nga nolima tonakugwa akampiso Herbert Skills ndene olumala contacting Dias and then ne DJ no bayina abo kyebakola nekirokola era nze ndaba most cases abasinga era nibabikola for example nogenda ku interview olumala olwogerako nofuna different tiktokers ne bazinirako Kwami water yagala kantu kapwami water wama kantu kano Herbert Skills kachiko ulira chicho ulira bana ebigambo bizibu okumanya yogera yoche chicho ulira olaba Herbert yankole nyimba zange zonna naye ne watukawe mpuliriza nnyo byannema okukwata agwe kimulya yoche chicho ulira wote ngambe ndimpulira kantu eba abantu mpunda obuuyi bana ochimanyi zero kinaeta chimanyi chewe are you sure nze manyiko bitono kwami woto ali akakola epasi yasobola okunyonnyola yekka kiki yakola munoonya nze mpunawo buunyi like every other producers balina busologani waabwe ng'obuwulira nti okuleka nedera ndula abaana baakakyusa 1 2
nakimanyi otuwadde obuzibu okukwata akantu ako singa tukayimba twasigala kawuuna buwunyi naye ng'ate gwe omusajja owakabi gwe tulina nate okimanyi tiwowuuna ate biwooma no twasinga nawale batine nga tukwogerako nangamba ani agenda osiba oluyimba nemuga ate kati abati yabikola bulijjo nangamba ogamba ono naye awunda kawunda mugamba abantu banaye ffe tuwulira abo abati skills gwe bawaana ngambye nedda mulimu ekigambo paani naye waakoma okumanya Jamaican slogan muguni naye kati tubitegeera naye nga gye bujja ndowooza mukama atusaasire ngenda kunoonya epasi eggwanga abyatula ekigambo ku kigambo music agamba ki music mulungi tusitudde teri kuzikiza Friday no tomorrow ani awandiisa oluyimba eyawandiisa oluyimba bali babiri Mudra yateekamu akatini akatandikako ka kolansi then netukola sketch y'engoma nendeeta right omulala bamuyita maama erinnya linerabidde omwana oyo sorry nyenda difuna nyenda kuba mmogerako mu maaso awo naye nga beerawo makindi era yajja n'akatula ani yakola production one blessing then about skills na mastering kabaka naji nga wawonye no mukwatisa mulabeko ze okimanyi first time kumulabako kye kinagani nti abasinga kola nawe leka nawe yes gwe gusoose for sure gwe gusoose okumiti kyokka tukola bulijjo bintu abisinika email biki awulira kwa miwota naye tandabangako ogera gabuyira leero kwa miwota byebiki naye ategeeza ki kigambo kyekyo naye nga tujja munoonya so after this any projects endala ejja do we nga tumaze eno waliwo ejja endala in which period naye mu myezi ng'ebiri yes omanyi abo balina album gye bakolera emyezi 5 ku mukaaga aisure nyimba za 5 so myezi ebiri ogera tugenda kuba tutempya nolaba ekiriwo ono mwimbi wakayi mwana eno vibe n'empya nagiwulidde ekuba mazima ate kasonagamba alina engeri gyagitambuddemu engoma era negyo nakubudde nemugamba nongamba gwe kalo oba tolina sente genda mu looni enengoma tenagyebakira yagambye genda weewule totaluyimba nga tolina obuzibu n'abayimbi agenda mu studio n'akola oluyimba nga gyeruli n'akola video nga nnungi n'atuuka ku promotion neyeebaka kituufu n'omugamba teeka oluyimba mu promotion kize nalukoze lujja kwetambuza my god we've seen artists battle ranking yajja wano ngaze kupromotinga nyimba zinajja ebyaddala I've seen artists nga batambula just to do promotion nga beteekamu sente Uganda omwana bamubayo gomu ng'agamba sikyaddamu ya promotion lwetundira okato erumanyi that's your man ezotuulira ekiri otaddemu eno yonna emabega mulwoduweereza gy'olina oduweereza ate n'olulekaawo okitegeera abatasobola otubuulira how is production that side ebweru as in like how do people take production kati most cases bali project bagitwala as a serious project bo abeyagamba in a project at least have to gain something out of it so era ensonga kyomulaba nti sometimes ng'ogyeko like that's what sometimes ogenda kola nti abasinga ayinza tola emyezi nga 6-7 ali mukola EP oba album era nogaa nti guni ate asirisemuko naye weefulumira bwoti wala promotion gye bateekamu like for example waliwo wetwagenda ku gundi ya Millennium Films bana bakola expendable kati guy yali aga tumukolera sound behind the next one ne twogera mukwawo naye nga atuga budget gyebagera oteekamu erimu nga 50 million pounds promotion just I've seen Omale with this oluyimba olweyazemu okuba no ne lukuba album weyavaano nga bamusibe yakubayo ku buyimba n'asooka n'asirika n'akyusa wazita record label Omale we mukudda they put up something nga even mu Uganda okifeelinga nti Omale alabika ali depressed naye nga buli kimu bateekamu mu promotion olaba that's the problem with the Ugandan artists they don't want to invest in promotion but they are trying yes they are trying naye wowulidde budget abasajja zebabeeramu lwakuba kati of course sometimes but also comparing abalini abawano kubanga amajja gababegali amajja kati wano no of course wano era wano kimanyi nti abaana baano akola kyonna kyasobodde n'amajja n'alaba nti nga for example ng'ono
akayimwa nze mulaba ebintu byabiteekateeka era mbeera nga ndaba. That's good. Abusina wogamba bwotyo bw'otunuulira Colombia promoting a music wa mukazi wa Jay-Z. Because bo bawa distribution companies ng'omulimu gwayo kwa Jay-Z alina distribution company. Waliwo Colombia distribution ya filimu naye ekola ki distribution ya Colombia Records. Nti bo bw'ategeera nti nno talinaawo kasente. Wakwati wana Uganda tunafuna distribution companies. Naye tulinawo like Swans. Wakwanawo oluusi bansoberamu olumu ate n'omusajja mukulu alina n'envi. Ate kati tatulabye wano. Waliwo nga emboloke zono bw'eneekula nga bbaasi ejja kudduka ng'ebadde ntono edduka bwoti. Bw'eneekula nga bbaasi ejja kudduka oti. Alayika ava jinja yabyogedde. Okitegeera wakwata olumu Swans naye olumu ennimbamu. Naye bo bakwata n'agamba nti you get a percentage on this. Olima album ne bagikuwa etambule. Ne bamakinga sure nti etuuka everywhere. Either mu Uganda oba everywhere wasuubira mu market. Niwe kaba kaguni nga olaba gwe tekagira nti bo bamuwa tebamanya nti ate eyo gundi tezisobola okuva eki streams ate zitambuza oluyimba. So Carol kigambo kya promotion kwasamanya omusajja yangambye neewole looni luno oluyimba teri lusangiramu naye mbadde nzize taata ompeeyo miliyoni nga 10. Looni ogikibye wuwe nginwanye wuwe yampadde amaanyi yangambye musajja omulimu gweki olaba omusajja kati embeera neyisa kati bino byenkola tajja kumalako tetwebaka tulonye neno kati ate wenaate oluyimba agenda kuba ntambulanya omusajja ajja nyiiga. Otambula naye? Tabisobola. Otambula naye? Abasajja abamu tabisobola kubanze kati olaba nze manya wadde omusajja asobola kwagala muyimbi munnange manya omusajja ng'ali ate eri walala kati ajja kubeera nga nti alaba nga tajja sobola mbeera za kufa nga ffe tetuwebaka kuba mpa stress otuka eri oli azaali stress ag'omwehanga webale nnyo omufumbire mu budde ekiro ate gweoyagala fuluma kiro ekitegera muwansiganya bwati ayingira gofuluma webale nnyo ogenda okuta omunyumizi okweyo ategerera ova kwepiija wekiri understand nenga about skills tumaliriza Carol Skies wunaze musibire entanda Carol ngena musibira bagitantanda entanda wa yagala azina amazina nese ndogena kwewola nti wangambye sigita era nzize mukwatireko munange nabikati shininga nange this time tulino chiko ne banka zigadde zajja kulinda n'ekyasewo nkusange wa taata nkusange wa ne nda ku banki muji wangamba nti biranzigule ebera ntinda ate ojimanyi eberanzigule bangamba paka sawa me eba paka mukage mpoze yo blood bank eba paka sawa nga ndako tekesa yogera ku blood bank really era yeka blood bank nenga tumaliriza Carol Skies thanks for coming okay about skills about skills ngira kuno sajja no mwagala nnyo mwana waddala ono newa ono omusajja alina erinnya w'amaanyi naye teyeematira mwana aliize kama yinya lyayi nange ekiriwo oluyimba ogenda dduulira ate onampadde amaanyi yakubidde ekiro sanga mukaaga nagwe kalo ndi ku luyimba lwo ne luno oluyimba oba tolina sente tolufulumya mutuufu genda ofune looni oba tonafuna za promotion then luleke nenga olimba agenda kunkwasizaako tugenda kwatira so kwate ekiddo kwata n'ekiddo thanks for coming bagita the Truth Media nabagambe so far right now I'm working with two artists benyagalo yambako that's Carol Sky and nane Sagonago wemitiana Carol Sky wekawempe kuva mu ghetto zeyo so 18 let's go support Fefe Busi
olunaku lwaleero asiibye mu kibuga. Press conference badde leero byakoze mu birabye. Babaluku was there na King Saha was there. Kabaka abaddeyo. Ndabye gundi young Mulo, Karo Kasita. Abantu bangi they came in to support. So let's go 18 to support Omuyimbi Fabulous. Maiden concert here by that remember Maramu Manyi sokedde ddala. Ne Karo Sky ngenda kubaawo mateeka ngenda kubaawo ali neyo werituuka by then tujja kubaduza tuzimbe theatre ziri eno bwekiri nga tubeera muli oba waggulu bwokka walabye concert ya gundi eno yayimba oluyimba lwa Mira bamutana Justin Timberlake Justin Timberlake walabye show ye yakoze yabunga imbo limba Mira ngaba mubanga ngaba mukoledde box eriko mirrors zokka. I was like kwe kijitwa tukibula na babiteekera mudala sente okitegeera so kati naawe bwe kigoma tugo tukikubanga olade waliwe kitegeera neba neteri kintu kinyuma nga music gwofulumya mulungi nga nabamukola nga tonamuwuliriza nga bakuwa kitegeera ekyoba omanya wetukutte waki wasaluka ni wetugenda kujaganya eno mbi bagirinde nnyo masavu kitegeera tunaddamu oluddako bye.